President Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine ate leero abaana beerira abasudde busuuzi ddalu anti olumulabyeko ne bafa essanyu ne bafa omukwano omungi ennyo olw'okulaba ku pulezidenti waabwe w'eggwanga gwe balonda era ne bavaayo bonna ne bamuwa ebirabo eby'amaanyi eby'enjawulo nga bamusiima okuba nti nno ate yakkiriza okulembera eggwanga Uganda. Bagambye nti bo mwami Museveni Yoweri Kaguta General tebamumanyi era ebyo byaliko yerangirira bwerangirizi bo balonda muntu omu Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine Obini era gwe bamanyi yakulembera eggwanga Uganda kyekibajjeyo mu bungi bwe buti. Kale katubafune abaana beerira nga basiima Kyagulanyi okumuwa ebirabo eby'enjawulo n'okumutendeza nti pulezidenti w'eggwanga era yagenda okulembera eggwanga Uganda. Mwami Museveni oba ayagala oba tayagala State House nti alina ogivaamu ku luno guno omwaka gwe bagambye gwina okubanga gwankyukakyuka mu ggwanga Uganda era balirwedde okulumba entebe Mwami Museveni ate umule bulungi lwashitula ate alunde entezi. You better Lord, Lord me a beauty. Thank you very much. Don't shake. Don't shake. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. People power. Power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. Oh my God. The people of Lira. First of all, I will say the bang bang. Kaributu. The bang bang. Kaributu. God is good. And all the time. Thank you very much. When I was in Parliament, I met a friend. And that friend got me so many other friends here in Lira. So I want to invite him. I know we have many other leaders that I'm going to introduce as I speak. But in the meantime, I want to invite my friend, Honorable Gilbert Olanya. I want in just 1 minute, please speak to the people and I'll speak to them. People power! 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 People power. Lugabe! Kaributu! Ramping. Engrano! Ramping. Wajotingwa before Wabuka! Omegila! Kilo Megila Belo! Amero Watini! Luba! Siga Kila Vehalo! In Uganda kulo. Igiri ishawareni wanao kima papi NRM gitika wakikwe nino gima onola Uganda. Enter me with you NRM very good in other Uganda. President Yoweri Museveni ishawareni mama gitika meo timone
Tika mitini, take, very eating water. Ma, Asunguwalideyo Uganda, the new enemy. Kilutwa, watika mero, Uganda manyen. Watika mero, Uganda matero. Watika mero, ngamanyi metye. Itawaleni, imahali baryo, vipia baryo, uyadukel. Wana wawen, miyu kumalimi Uganda, wabisao, Bobi wine. Papi matara NRM. Gimira mayungo mkuwen, mateju kumalimi Uganda. Latika, Museveni, omayungo yutuwe. Omayungo yabot. Ishamani mira mayungo matia ba. Gawuba, onayo sirundo kwendari yaba. Kilutwa, wakweru, noga chanya. Wakweru, tomatero mazuwe Museveni. Ilagan, wana wakitu, wabisa Bobi wine. Akuni umekea harega. Wakati wabadao umekea Bobi wine. People power. Our power. Our power. People power. Let me take you back to my brother, the coming president, His Excellency, Honorable Bobi wine. Apoyo, thank you very much. Now, I will not say so much today. I spoke to you on radio. How many were listening to me on radio? We have told you everything on radio, and I am not going to repeat it. I am not going to talk about Lira spinning mill because Museveni killed it. I am not going to talk about the people that have been killed on Lake Shoga. I am not going to talk about the land grabbing in Apa. I am not going to talk about the hospitals that are killed and the schools that are killed. I will only say one thing. We want Museveni to go, and Museveni must go now. To charge you. We have come here to wake you up. We have come here to remind you that you must play your role to make sure that Museveni goes. All of us are victims. All of us are victims of Museveni dictatorship. And I am going to say the same to the people of Luwero. But now I am here, and I want to tell you, the people of Lango, that you have a big job to perform. I want to thank the leaders, our local leaders of National Unity Platform. I want to thank my brother Okello Daniel here. I want to thank my brother Adonio Michael Chris. I want to thank our other leaders, and I want to mention them. We have Comrade Adonio Michael Chris, who is the deputy for our youth and the coordinator of Lango Sub-Region. I want to salute the Honorable Okello Daniel, because he's not only our leader, but he was also flag bearer for us. I want to thank my brother Mao Moses. Mawa Moses. Sorry, I almost called him Mao. My brother Mao Moses, Comrade Angio Daniel, Comrade Arotin, Comrade Oyeki Gerard, and Comrade Ayen. Thank you very much, and especially you, Comrade Ayen, who comes from Karamoja. Again, I want to tell you that we are not here to campaign for votes. We are not here to campaign for votes. We are here to remind you that we must remove Museveni, and we must remove Museveni now. So, please pay very much
much attention. We are moving all over the country. When you see that the revolution has started, please rise up also and let us work together from the west to the east, from the north to the south and central, and we all remove Museveni. People power! Our power! NUP! Everywhere! Thank you very much, my brothers and sisters. Remember, thank you very much. Okay, before you go, I have a brother here. He's my music producer. Picks up the microphone. Did you know that my producer comes here? His name is Oyoret. Done magic. None of that magic. Yo, equal power. Our power. Equal power. Our power. Bumela ujuni ningo. Ujuna there. Owere mela ujuni ningo. Anabera tinla hao. Abiru tinkan. Na dismissing kopa Yoweri Museveni. Mekovoni NUP. Obero pato nami keken. Antabero nami. Anabera tinla hao. Ayai dili rakan. People power. Our power. Abiru kan. Meme dugupu. Oru tin langi mekandusu. Amemi yuunge yuni. Miru onate karachil. No making sure nyori yangu. Yoweri kabuta Museveni. Iloboni ko. People power. Our power. Apoya. Oh, people power. Asuntan. Another music producer, Bobi wine. Asuntan melo kero well upcoming artist dusu. Nati Lira Asunguwalideyo Nayogera Bulojo and another music producer in Uganda can. You can make you go to my name, you do to better where I bury the district dusu. People power. Our power. Apoya. Thank you very much. Apoyo Tutuara. Apoyo Be. Mwana mulenzi aze okusabira president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amutaddeko omukono n'amusabira. Omwana essala azitaddeyo zituuse. Essala zituuse bulungi omwana. Essala azitaddeyo zituuse bulungi. Abaana berira mwebale Kyagulanyi mumwaniriza bulungi era bekimu kitambudde bulungi. Wano olukuŋŋaana we lubadde era Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine wayogeredde ebigambo kyekifo we basazeewo okuba ye woofiisi ya National Platform lumaze okujjugulawo n'asalawo ayogerera awo era webadde bategese mikolo kigenda okubeera era okuggwera kubanga kibadde kyemala bulungi era nga kibadde wadde wagazi bulungi. So abaana berira mwebale kwagala Kyagulanyi, mwebale kuwagira Kyagulanyi,
omukwano gubadde gw'amaanyi okumwaniriza ebyaddala ebiriyo abaduuyi kati bajja kwetuga bajja kulumwa nnyo bajja kukankana emimiro nga tewali kyakukola kuba Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine bw'atyo ye ebyo bw'abikola abikola mu ngeri alabadaba style nga temubitegedde naye era amaliriza nga kino kiwedde sooka olabe gwe okuyanja n'okuyanja y'abaana abaaniriza President Kyagulanyi mwebale nnyo Lira kyemukoze ekyo ekisinga abaana bato Thank you.
abajjajja. Border abo bana ba freedom border ugambye freedom border ngemanye ga president agamutambulirako basooka ewantu ne bekenenya ekigenda mu maaso. Abantu bawerekera president mu mpola mpola. President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olwaliro lira bwetyo bwetambudde ali mu kusiibula afulumalira ate olunaku olw'enkya kigenda kukubula omukombi zigenda kudda okunywa anti abaana b'eruweero tujja president ali awo oba ki yonna ekinaabaawo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine alina okuba eruweero. Bingi ebyogerwa mu bagenda mulemesa biki n'abaana b'eruweero bo beesomye dda bagamba tebayinza kulemesa president waabwe mu kitundu kyabwe era bagenda mulaga omukwano ogukyasinze. Luweero egenda kukola kumenya likodi, Luweero egenda kwogera ebigambo, Luweero egenda kukola ebyafaayo olunaku lwankya bali mu kweweera bali mu kwesunga president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine atayingireko mu kitundu kyabwe olwolooka owulira embaga mu mbaga. Olwaleero abaana b'erira nabo bakikoze bakikubye. Olaba olukuŋŋaana lwawedde naye abantu abalemeddeko bakyamwerekera bagamba tulina okufulumya bulungi president waffe oddeyo mirembe ate tunaddamu nga netukulaba ng'oli mulamu bulungi batwagala kukulaba ng'oli mu State House entebe otereeza ensonga z'eggwanga Uganda. Oyo nno Kyagulanyi n'amaanyi ag'enjawulo n'omukisa ogw'enjawulo Mukama Katonda gwe yamuteekako era namuwaayo eri eggwanga lya Uganda alitutereeze alibbulule okulijja mu mikono emikyamu okulanga Bannayuganda addamu okufuna ku ssanyu n'okweyagalira mu nsi yaabwe. Simanyi mwenna abaddeko mwebale kubaako mwebale tutogobereranga Mukama Katonda asaba bankumire tujja kuba tuddamu twogera ebigambo. Mweraba.